temumaite era temubananga era amaite yetamanyi era tamutegera bulungi era naye tamutegera bamuteeka musiri zange nkwendya minisita mwambone miyembe zange zinasimbire emiyembe tiri ebikolonkaaga na musanju bajja ne bamuteeka mu nnimiro ze era mu miyembe gye era asaba minisita mugende mulabe ebikolo ngasa busazonona n'enkola tokwakuluma banderera polisi era banendera tokwakuluma banderera polisi yabamba neizo mwona baaliyo nkukusaba ntama kuvunula yaba mpola mpola yaba mu maiso kyona nje timbe n'omutyale lokizo wange kwenda okiza ankobera oti kulu niwangusire ttakalirine endagaano gireyi tamanyi omuntu ayamuleetera kizza mu maka ge oba mu ttaka lye tamanyi muntu ayamuleetera kizza oba kulu niyangulisirye oba niyampairye w'ettaka liridi ekibanja kyange neizira 1968 yajja 1968 ono omusajja gwe mulaba nje wansanju na gumwe ndi museza mukulu era wansanvu mugumu musajja mukulu olabye ebyange bibyo mukyala wange izobeze ebyange byebyo mukyala wange naawe jangu oyogereko byoyogera wena oluganda tolumaite era atusa ayimiridde wano maaso gamwe naye ayimiridde n'amaziga kubanga basiba ewaya oba esengenge mu kibanja kyabwe omwami Kiiza nayiza ne poliisi 6 era yajja ne poliisi 6 ye mwami Kiiza oyo mbayiza mbazinga mbagitwala era bajja ne bagizingako ne bagitwala mirundi wa kabiri omulundi ogwokubiri balina eddaamu yaabwe n'atwala ente ze era siisa zoona era ne zoonoona wonna iswe ntwaba okusena amaizi ku ddaamu yaamwe batugoba mbe ate bwe tugenda ku ddaamu yaabwe ffe batugoba atukiisa ate kizoono andeeteire poliisi miwange emirundi 3 amuleetedde poliisi emirundi nga3 izo wali wakanayi jo gwadde mulundi gwakuna ng'omukozi wame guyateire kumserawo akumawo niye mwami Musisi omukozi gwe yateekako erinnya lye bamuyita mwami Musisi nga yakuumaawo aiza n'emasumu n'ekiso ajja n'amafumu oluusi n'ajja n'ejjambiya na sinda bulente za Kiiza natwala ku musiri gwa iswe era asimula ente za Kiiza oyo gwe mulaba n'atwala ku nnimiro z'abano ente ne zirya ngendo kyenkola tinamaani ye talina maanyi ng'omukyalo ono talina kyakukola ninyaba okukwata ente bw'agenda okukwata ente ntwala wa Kiyamaani bw'atwala wa Kyayimaani nkyaswagano Kiyamaani aba akyanoonya Kyayimaani nsanga Musisi yabiri wa Kiyamaani asinda bwire ntooda atwaire ate asanga Musi ng'asumuludde ente ate era ng'azitutte ekyo bayitira okunkwata bajja okumukwata nga ndi muzito bajja okumukwata ng'ali lubuto poliisi omukazi ng'akweta omwiya wange nga bali mu nzira ne motoka waliwo omukazi ayali akutte mujjawe oba munne nga bali mu kkubo eyo Omusisi naikeeka Musisi nansamba Musi bwe yatuuka waka yasamba busambi ono nakoba we n'amugamba gwe lwaki tobeire mu kyalo kyanyu eggwanga lya Balaŋŋo n'agamba lwaki tewadda mu ggwanga lyammwe mu Balaŋŋo nimukoba njera okwiza mpani naye n'amuddamu nti okujja wano tinaizire lwaninje sinajja ku lwange omusaiza wange niye yanswagaine n'ojjajja mugenyi niye bansyomere omusajja wange yandeeta era ne jjajja wange mugenyi be bandeeta kuno singa mwamanyanga tukukwendya Balaŋŋo lwaki ye yabire nansyoma ye singa yali akitegeera nga temwagala Balango naye teyandize n'ankima naye tukeerwe n'embeera yatubonabone mabunya tukubasaba oba ffe twamuguza ekibanja ekyo atubuulire olunaku olwaleero n'emmere yange basaawanga omwogo gwange emmere yange nga muwogo bamutuuka ne bamusaawa bamuliisira ku mwogo wangi nintambula ninyika paka wa RDC era yatambula omukyalo ono n'atuuka n'owa RDC n'ebigambo bingi naye ebigambo ebisinga obungi Kiyamaani wa kabiri niyakumanya era Kiyamaani ow'ebbiri yamanya ebigambo byange nkumusaba ayida izanyonyole ekizibu twabulenge era nkusaba jangu otubuulirenga era otunyonyolenga
ebyange nibyebyo byebyo naye olwaleero njagala ekisembayo kubanga bakwita n'ente zaabwe kubanga bajja n'ente zaabwe ne bakwata omwana we bakwita ente zaabwe basiba omwana wange namu nise twakooleki batta ente zaabwe ate ne bagamba omwana nti be basse ente z'abali neizo bakobere nabiswe twayijokyera ennyumba ya Kiiza era twakupira omwomo gwona gugwire hansi era jjo bagambye nti be bayikyeza ennyumba ya Kiiza era ne bakuba n'omwango gwonna ne gugwa wansi polisi naiza polisi yazze n'owosi nejja ne bakoba nambugo bayingire mu nyumba tebabwine ekizibu kyona kiri mu nyumba ya Kiiza era bagambye nti bayingidde mu nyumba ya Kiiza naye tebalina kye basanzemu yadde n'ekimu naye nga babakubira essimu nambise twayitire muntu naye nga babakubidde essimu nti ye banno basse omuntu ebyange nibyebyo ebibyo byebyo mwebale okwiza mwebale kukabirawo amaziga embonaabona gituboine bwoine embonaabona gye babonaabonamu nebisobola byatiyegasimbira kera yombyerabire yombe naningwe ndyobalanga era waliwo ne byasobodde okuba nga yeerabiddeyo byabadde ayagala okuba nga abalaga ebimu nabitwaireko ne Nakasongola okakiiko kaba kano kingi era ebimu yasobola okubitwala akakiiko kakano kiyingi embonaabona gituboine bwoine oyo omukala azuire ano mulamu wange naye asibirwa mukomera naye embonabona gye tuwonyabonyemu ono avudde wano ali mulamu wange naye asibiddwa mukomera asibiddwa neyika okunyonyola omukomera nti ali mulwaire ne basalawo gaana omutwala omutwaliro era atuuse okunyonyolera mu kkomera nti mulwadde naye era baganye okumutwala mu ddwaliro ekyazwiremu niyeire ekyavaamu bwe yakomawo omwana enda yazwiremu omwana nafa olubuto lwavaamu n'omwana naye n'afa naye nga bakwiza bakuyiganga okkulu naye tebamusangawo era bajja ne bayiga oyo okulu naye tebatera kubanga bamusangawo kulekikolwa okulu tabaawo naye ibala lyakkulu niryoolukolaki niryoolukuba mu maiso naye yadde tabeerawo naye erinnya ly'okkulu lye libeera mu maaso njaiswali naikira ninkwata onte wa Kiiza juzi yatuuka n'akwata ente ya Kiiza oyo ninkwata onte nasookera nimbalalika nimbagoba onte zikulya ebijanjaalo yasooka n'abalalika n'agamba ente zindiira ebijanjaalo ninkuba naali mukwata tinkwendya sente kwendya ebijanjaalo kubanga nyina baana era yababuula n'agamba nti ente bwe n'agikwata asaagala sente kujjako njagala mmere yange oba bijanjaalo byange nakwaita onte naye bwe yakwata ente eyo baana mulwaire abaana mbakwata onte ye yali mulwadde abaana bakwata ente eyo onte mamukwaita nali ninkubira essimu bwe bakwata ente n'atandika okuba ng'akubira abamu essimu abakyemaani bakyayimaani ab'ekitundu naali nkyalawo bakimba nakuba essimu kyemaani yali akyalawo kimba kyayimaani n'akuba essimu nagoba nti bagobera oggulu epoliisi emukubiira essimu nagoggulu yakwaita ente bwaigolo yaziremeirye ne bamugamba nti okuva lwe yakutte ente olw'eggulu nakati ente akyazigaanidde onte eyala ensonga nti oba tubimala abantu ababiri esaawa poliisi ente ekyali ensonga mufe ababiri okubimala naye ate nga kyali kyetaagamu ate poliisi epoliisi atukeresarye poliisi etukoyeza owaffe nokuyinza okukola otabairaiza na poliisi nambundu era kiza okukola bwati abadde ajja ne poliisi n'emundu omusisi ebiso buleso obusaale ebiso buli kimu kyonna ekisi oyo omusisi no bamukoite kunaba nebakanokinga kakiiko kamukwaite era okiza abakolomojo bali omusiri n'obulaso abakolomojo baali mu nnimiro n'obulaso nga beepaaya nabo ebiyata byange batemanga ne basimbamu ebikondo era lumonde wange baatemanga era ne basimbamu ebikondo byabwe omusisi yankubira kuno omusango gutaayayo Nakasongola naye namukwaita omukuloni niyabwe tebakubuza era musi era yanteekako n'omusango bamukwata okumutwala Nakasongola nakirako n'ensika nololeero luninja tuyita n'ensika era olunaku lumu yamugyako enkumbi era nakati talina nkumbi gyali enyeka ensika yange naitwala ku poliisi era yamugyako n'enkumbi ne bagitwala ku poliisi kuli minisita isotulinabazironga bwokutubona ndoba aba bamusisi nibabakoota igulu eyo era mukulu minisita abo abakulu be bali eyo waggulu ekitegeeza abo tebalina bwogerero ndoobo bwekiba kusalawo nikyekyo oba twatusaawo emmere oba twatuliisirya munte tukubasa bambe bayira bambe kati bo kyebasala mu kyekyo oba tugende tuliisa emmere bo kyebasala mu kyekyo twabayo tubone leka tubone ne famire gitulina oyo omusaiza oli kumukuula okkulu ayina abaana abadde abasaba okugendayo okulaba ne famire gye bayina oyo okuli gwe muli ayina n'abaana oyo
oyo Peter gomulabyeko alina abaana musanvu bayingi bona bojo berere era abaana basinga obungi baana ba bulenzi okijango yo niyo tulangira nti mubaani era jjajja wuuya mugamba nti tubeere wano solake tukubona abana tubona Uganda be ife tebwaki tubona abana tetwetwana Uganda tukole tutya abakulu bakungirai okulu yaikira nokwama mu ofisi ya RDC namuwandiikira baluwa namukoba najirendo wena suwanu wena situ ero sisiri osi kiso makoba ero chemano waisatu aiza ku ground chemano waisatu yaganye era okuli atuuka n'okugenda mu ofisi zonna nga bamuzuulidde nga bamwandiika nti ajje naye baagaana okutuuka n'owesatu mwenyini teyasobola kutuuka katundu bakuba amasasi yalina olubuto nga bwabagerezaako bwe balwenkana era poliisi yasawo negamba oyo ali kumpi okuzaala batwere odi omulamu waamwe lwaki likuba n'abaana ng'edistrict awo nokyemani woyitanumbe mukuranga tubona abana tukunga malika nibyabanga byabwe ow'ettaano ng'ali awo okisanaliza awaliyo kyamani wemu yena tababaamu lyakaikaji nabazabundi era buli wajja chairman ono chairman LC1 ate naye amala n'ababeeramu naye n'adda ku ludda luli abaana wuliiryako resolution za chairman woibiri n'abasigalira abo ababadde bawulirako ensonga zaffe chairman owokubiri naye abalala tebawulira n'abaana oba mukaaga nijja basasula school fees olwaleero mukyalo alina abaana mukaaga era yabasasula school fees musisi yatwala engumbi ye naye ng'omusango gwange guliyo poliisi Nakasongola naye ate ng'omusango gukyali e Nakasongola naye tegwibuka bamukwata ne bamweyimirira kubanga gwawoza naye munaku kulwaki omunaku tawoza be omunaku tawoza musango Akero Janet bamwise Okero Janet Akero Janet Kiiza yena bango kwikana na baliraanwa naye omuntu owotuula n'abatuuze tukitegeeza badi atamaguru za mwata nonya na maguru n'omusisi amaita okuba essimu alina Margaret ne musisi bamanyi okukuba essimu nga bamubuuza nti omaite kireni eno bassa omuntu ate era ne bookya n'ennyumba era abapoliisi kwoyo ne bajja ne bakuba tiyagaasi bababuulira nti bassa omuntu era bamwogeza era bagezaako ne bagamba ebintu bino tebiggwa nti era RDC yabituulamu nti ate lwaki tebiggwa lwaki lwaki tebiggwa ne bamanya ekituufu kikiwa omukulu akwata wano n'ekiza n'akwata wano ebyo ne biggwa lwaki tebiggwa era abasaba bwe tunaavaana mugende mulaba emiyembe gya muganda weegyo gyonna era mujja kugamba nti omusajja ono tebamwagala era omuvubuka oli oba omusajja oyo musajja mugonvu bagamba nti tuli bangi era ye ono gwe mulaba yazimba amaka ge nga yesiga musajja naye gagenga geye alina abaana mukaaga ate baabo basomera mu ssomero lya ssente ate era okufuna ssente tasooka kulima ate bwebamusanga mu ssente ne bamukuba ne bamuggyamu bw'abaabaye ng'omukyalo ono babuzaabuza omusango gwe era ekintu ekyo kimuluma nnyo ono bwe yagenda era ebigambo byasirikira eyo ekitegeeza omusango aguluzaabuza era nakwata ekkulo nenzira mu komiti neŋŋamba komiti okulu ne baganda b'ettaka mulipimye mutya sempe owamanya ali wuwe Peter ali wuwe okulu ali wuwe Akero ali wuwe naye wenjogerera baŋŋamba ettaka balipimye Peter and funds kyenakola kyekiriwa nakwata komiti nenkwata abapuuta nembazaayo ku ttaka
tukubala ati bwenyamubalaikana n'omusanyi mutandika okutoolako minisita n'abantu abali wano nga mbakatiriza mbagamba bwe basooka okupima ettaka nga gavumenti etutumye bapime twagenda ne tusanga ettaka lyabwe lyonna nga pita yalipimisa mwali muyika 47 kati 47 wajja wabeerawo nga pita musajja alina amakaage waliyo gwe bayita sempewa naye alina amakaage okulu alina amakaage nono omwala nga alina amakaage. What I did was this. Nakwata komiti nengisayo ku ground neŋŋamba ettaka mulipimye ku muntu omu bali abantu buli muntu alina individual family tuddeyo bagabane ettaka era ne tuddayo ne batuula ku mmeeza yaabwe okulu oli ne bamwayika 17 n'obutundutundu 21 Sempewa ada kukulu ne bamwayika 13 n'obutundutundu 87 Peter onavudde wano ne bamwayika 7 n'obutundutundu 67 tena akero ne bamwayika 4 bo bennyini bwe basalanga buyinza bwabwe ne bamuwa yika 4 n'obutundutundu 57 bw'ogenda okugatta ettaka eryo waba wabulako yika mmeka kwa 47 difference kantu bayika 2 oba 3 naye bw'owulira ekiro eky'olutalo kiringa the area coverage of 10 acres. So yensonga embadde nnyonnyola owekitiibwa ninje bakoba Peter and his sons era basooka okupima Peter ono ne bagamba nti Peter abooja baira bange mbeete janti ettaka ne bapimire nti abaana anja bennabo era bwe beetegereza ettaka lya Peter lye baapima n'abaana b'alina tukusobola okulitwala era ne bagamba tuyinza okulitwala ngabo bateeka okwaba nga ettaka lirya naani lyange era balina okugenda naye ng'ettaka lisigala nga lya Peter era nje ntwira mu kasibante ne bayiza ne batupima era baddamu omulundi ogwokubiri nga kasibante yapima era nje ne bampimamu eyika 7 n'obutikitiki era yiika zezo ze muwulirize mwamupimamu yiika 7 n'obutikitiki okulu nga bakumukoba alina baana alina bakali 3 okulu nga bamugamba alina abaana alina n'abakazi 3 eikanzi peika 14 yiika nesigala nga ziri 14 naye tiimaito Kiiza yoba tiyezera atye naye ye nga tamanyi ono Kiiza ye yajja atya ettaka lyeyaiswe baalipimira lyona lyona ettaka baalipima bulungi lyona lyonna n'eddaamu yalumu era n'eddaamu eyo yalimu ddaamu yazikire ati kati eddaamu yazikayo era naabula okwakusanga ebisonsogole wange era bwe yagenda okusanga ebisonsogole ebyatiyagaasi era mu ebitaayi wange era n'ebimu yabitereka gyebiri eyo naye nje ettaka limaite nti talyaiswe naye ye kyamanyi ettaka lirye lyabwe kubanga okiiza yezire tetumaite naye nje nakeerwa n'okukeerwa okwirukira era Kiiza yajjanga tebammanyi naye yakoowa n'okukoowa enduulu eyo noyaba okwirukira enduulu oba nasimu zino esikoto bakkwite bw'ogendayo okuddukira enduulu olaba esimu enene nga bakukwata ku kamera njani nasigaire ku lukuulirya ngambe tinyabayo nakwabayo era kati asigala kuwuliza buwuliza takyagendayo nakugendayo kalibairange mwebala okwizamu abo nanywena era beyanziza kati difference bwembangi balanze ngibalayika 3 ng'omuntu nze egendabawo wakati eyokulu eyagwe wa Kiiza waliwo yika nga mmeka nga 3 okusinziira ku ttaka lye twasaveyinga era Kiiza n'abeera so omuntu mulamu najja anumbirira nga representinga ba sitting tenants n'ansaba tutuule n'okulu balabe obadde okulu yika zino ezireeta obuzibu okutema ebintu bye okwokya ebintu bye nakyo kigwe okulu kye yagaana. This is why we are here. The security personnel and the stakeholders. Amanyanze Musawo Sebuyongo Stephen, nze acting in charge Nakayonza Health Center 3. Waliwo ekirwadde ekibaluseewo mu Nakasongola kye tuyita M-box. Mu Nakasongola twakaregisteringa cases 32 kati information gendeese eri abatuuze
b'ekitundu kino nti obulwadde bwe buli mu magombola g'Erwabyata gonna ku Nakasongola mwonna. Obulwadde buno businga kusaasaanyira mu kwegatta kye tuyita sexual intercourse, naddala abagenda mu mabaala n'okugula bamalaaya beetunda. Kati tulina okwewala ebifo ng'ebyo n'etunywera omwenge n'okussa obulwadde kale nabwo tusobola okuyitira mu mpewo gye tussa oli n'abufuna. Kati kye tusaba tubeere nga bwefaananyirizangamu konga covid mu kusaasaana. Kati kyensaba abatuuze tubeere vigilant, tubeere nga tunaaba mu ngalo, twewale emigoteko, okubeera awamu, tunaabe mu ngalo, tuseeko masiki, tukozese sapuuni nga tunaaba mu ngalo. Ofuna cases katugeze ng'omulwadde alaga obubonero nga olwere ng'abalwadde ba chicken pox namusuna bwebwo obubonero. Bw'ofunayo omulwadde nga bw'atyo ng'alina obubonero bwe butyo, mumusindike enakayonza ku ddwaliro. Musobola okukubira ku namba y'essimu oba mukwategane ne ba VHT ab'ebyalo byammwe basobola okutuusaako amawulire, then ne tulaba engeri bwe tusobola okubayambamu. Treatment centers mu Nakayonza mu Nakasongola district tulinawo Nakasongola Health Center ne Lwampanga Health Center. Omulwadde bwe tubanga tumufunye tumuwa ebyokulya n'obujjanjabi bwonna paka nga ateredde. N'abo ababa bamuliraanye nakyo kikulu nnyo, nabo tugezaako okuba following up ne bafuna obujjanjabi. Kati kyembasaba tukikwasiganyize wamu, tubeere nga tukola ki, tulwanyisa ekirwadde kino ekya mpox. Then twewale ebisolo by'omu nsiko ng'enkima, kuba akawuka gye kava aka virus then ne kasaasaanira abantu. Thank you.